ate tubadde tusaba abantu abatulaba batukwatireko tusobole omaliriza ennyumba. Nebaza abantu abatukwatirako ne bazimba mwe bali tukwatirako era tusaba nira mutukwatireko. Muganda wange, mama, singa, anti, brother ali yandaba, tusaba ku buyambi bwo tusobole okukyuka tudde eri. Mbalamusizaako nnyo abandaba n'abampuliriza. Amanya gange nze Tumwebaze Daniel. Wikids Moment ye program tubeebazaako mwena abatulaba n'abatuwuliriza essaawa zino. Era nze nyongera okubeebaza kubanga bwe njogera muwulira omulanga gwange, muwulira omulanga gwaffe nze ne baganda bange. Bwe tujja ne mu maaso gammwe okubabuuzaako tolaba video yaffe n'ogiyitako, ekyo nkikwebaliza, ekyo nkikwebaza. Webale nnyo. Olunaku lwaleero tuze okubasaba musobole tukwatirako kubanga waneno tulina ennaku 30 okuvaawo. Tugenda Ssengo katudde e Kamengo. Twetaaga okuzimba ttooyi, twetaaga okukuba plaster. So far nze nebaza abo abatukwatiddeko ne tusobola otandika oyiwa enkokoto. Mbeebaza nnyo, mwebale okutubeererawo. Nate nze tuze mu maaso gammwe okubasaba n'okubeebaza. Era nga waneno tugenda vaawo kubanga ewammwe tewaba wabi ate wammwe bwe waba ewalungi. Waneno twatandikirawo ng'ekifo kinene ne kati wafunze. Oba oliawo nga baleese muganda waffe bamubonerezaamu, boogeddeko naye bamuwabudde n'adduka olw'ensonga nti waneno we tubeera tuli kumpi ne ttawuni gye batupiikinga ne batuleeta waneno. Tekiba kyangu kukyuka kubanga basobola okugaana ogenda ku muyembe okuwalampa omuti gw'omuyembe naye ate ng'omuti gw'omuyembe gukulyawo kumpi ne bagaana ogirya kati bwe gugwa wansi gwe tosobola gulya. So omuyembe we gugwa wansi ogenda n'ogugyawo n'ogulya naye ate nga bagugaana. So kati omuyembe we gumba nga gundi wala ng'omuyembe omuti gw'omuyembe gwe baŋŋaana owalampa nga gundi wala ne baguŋŋaanira ddala nga tegundi mu luggya, sisobola gendayo kubanga omuyembe guli wala. Mbadde ŋŋendangayo ne ngunoga naye ne baŋŋaana okuguddamu gunoga. So tuwasaba mutukwatireko tusobole okukyusa kubanga waneno challenges nnyingi ze tufeesinga. Baba bagaana okwemula ogenda ate nga environment gy'olimu obuwemu bulinga we busibuka. Obuwemu bulinga we busibuka. So tuwasaba mutukwatireko tusobole okuvaawo waneno tukyuse. Gye baleko nnyabo. Nawe gye baleko ssebo. Amannya go? Nze Nalukwago Martha. Nalukwago Martha. So kawebaza abantu abali abatukwatiddeko ne batuwa ssente ne batuwa ku ssente ne tusobola otandika okulongoosa ennyumba. Mbeebaza mwenna abatukwatiddeko ne tusobola olongoosa ennyumba. Sikulongoosa ne tutandika oyiwa enkokoto. Mwenna abatukwatiddeko tubeebaza. Nsaba mutukwatireko neera ennyumba ezimbibwe
Iya. Gye baleko ssebo. Kata nala gye baleko ssebo. Amannya go. Ngera mafyo. Ngera mafyo. Ngera mafyo. Obulamu buli butya? Bulungi. Obulamu bulungi. Sooka weebaza abantu abatukwatiddeko netusobola oyiwa enkokoto. Mbeebaza abantu bonna abatukwatiddeko. Kama abawa omukisa. Gye baleko ssebo. Kale nawe gye baleko. Amannya go. Elijah Simwe Joel. Elijah Simwe Joel. Iye. Elijah Simwe Joel embeera eri etya? Simbi. Simbi. Naye ate tubadde tusaba abantu abatulaba batukwatireko tusobole omaliriza ennyumba. Tusime n'ettooyi. N'omusenyu tubadde tukyagwetaaga tumalirize bulungi ozimba. Sooka obabuulire ggwe nga ggwe ku challenges z'ofeesinga wano eno kubanga bakugaana okuwemula ate n'oba ng'okyali awo n'olaba omuntu ng'ayitawo ng'awemula. Bangi bempulira nga bajja bayitawo awo naye nga bawemula. Nga bayitawo bawemula. Iye. Kipiikinga oba gw'okyewala? Ngezaako kyewala naye ate kiba kizibu okujja mu bwongo. Kiba kizibu ekyokujja mu bwongo. Muno oyinza okiraba ng'oli akivuma. Muno bwakunyiizaako naye n'okimuwa. Naddala nga akutawaanyizza. Nkimanyi gwe tosaaga. Elijah, sooka obasabe beeyongere otukwatireko. Mbasabye era neebaza n'abatukwatiddeko era neeyongera n'obbasaba mutukwatireko. Gye baleko nnyabo. Kale ssebo naye gye baleko. Amannya go. Zena Mukasawini. Kasimayiro nga nkalaba. Kasimayiro kaaki? Walidde ekyemisana? Akamere kabadde kawo. Kabadde katya? Kabadde kalungi. Kabadde kalungi. Sooka weebaza abantu abatukwatiddeko ne tusobola otandika okuzimba era weeyongere ddala okubeebaza era omala obasabe. Neebaza abantu abatukwatirako ne bazimba mwe balitukwatiraako era tusaba nira mutukwatireko. Namukasa igwe kubanga gwe tosula wano eno bizibu ki by'ofeesinga eyo wabweru by'otasobola kwewala ng'okuwemula, okulwana, biki? Byonna bitumenyeremenyeremuko. Okuvuma. Okuvuma? Baani abavuma? Eyo gy'obeera bavuma? Naawe omala n'obiyiga. Gy'obeera eyo olaba abantu abavuma abanywa n'omwenge. Kati gwe obalaba olaba n'abanywa sigala. We naawe owulira nga oyagala kunywamu kasigala? Bimpunyira bubi. Bikunyira bubi? Ate omwenge? Nagwo. Mukulu. Tewali. Oli bulungi? Ya. Amannya go? Mukasa Jordan. Andi? Mukasa Jordan. Olinga omugagga. Mukasa Jordan. Mukasa Jordan. Mukasa Jordan. Olaba otunula ssente. Kiri kitya? Tewali. Oli bulungi? Kati gwe Mukasa Jordan. Igwe bizibu ki oba mbeera ki gwe z'oyitamu wano eno z'ogamba nti katugende Kamengo tuzeewale tuleme kuddamu kuwulira kino kyogerwa, tuleme kuddamu kuwulira kino, tuleme kuddamu kuwulira kiri? Abantu abayimba abayitawo awo ku kkubo nga bayimba tobyogera nga bayimba ennyimba ez'obuwemu. Olina omuyimbi gw'omanyi aziyimba?
kale tubireke nga mubamanyi abaitawo ngayimba kutodekakayi aladeka n'omuti gwe muti ki ekibanga kati gwe bwayitawo nga akikola nga ayogera ebigambo ebitasaana bitali bya buvunaanyizibwa gwe olina kyowulira n'ogamba nti n'okiwulira osobola obicontrolinga oba omuno bwakunyiza wano omuweerawo mbicontrolinga so muganda wange maama senga anti brother ali yandaba tusaba ku buyambi bwo tusobole okukyuka tudde eri kubanga eriyo walungi maama brother ali yandaba tuyambe tusobole okuva mu test season eno zetuyitamu kubanga abamu muffe tebasobola zicontrolinga ng'omuntu okuyitawo waneno ng'awemula ate omwana bw'akiwulira kisobola okwerikodinga n'akirikodinga mu mutwe muno ye bamunyiiza n'akimuvuma ate muffe abamu bye baleeta tufuna ebintu bingi nnyo ebitutawaanya ng'okunaaba kubanga ku kye nagambyeko kiri nti waneno we tuli kumpi ne gye batupiikinga oli bw'agaana okunaaba ne bamwogerako wali abaalawo nga kumpi atambula butambuzi n'agenda so tubasaba tukwatireko tusobole okuba nga twewala eyo embeera gye baleko nnyabo n'amannya go Pamani Njatala Melon Serebu Sara Tonyegaye Jeneka ate bw'atanyega bakumanya bati Mamane wane woka kati wali aliyo naye yakakulaba mubireko mugambe nkutumiddeko mutumiddeko no akulaba essaawa zino mwagala nnyo Salameron wadde tuli campaign ya Let My People Go campaign Let My People Go tulina 30 days okubanga one tuyina enaku 30 okubanga waneno tuvuddewo naye tusaba abantu abali eyo basobole otukwatirako tusobole okugenda eri mu nsi ensuubize tugendeyo mu nsi ensuubize Kammengo tugenda Kammengo gye tugenda okudda okubeera tugenda onnyumirwe Kammengo gwe kale nze ngenda soko tusabire abantu abali basobole otukwatirako ennyumba yaffe tusobole ogikuba plasita enkokoto tusime n'ettooyi tusobole okuddayo bakatileka male enyumba yabe yakameko jolina mwezi kumu ntukolete nyale detunaba joli ba tukateko mwezi kumu gyebaleko nnyabo kale soonawo gyebaleko amannya go gwani Nashiba embeera nungi embeera nungi soka yebaza abantu abatukwatiddeko ne tusobola otandika oyiwa plasita
kubanga tuli ku campaign ya Let My People Go. Tulina 30 days okuba nga tugenze. Mbebaza nnyo abantu atukwatiddeko ne tukola ennyumba yaffe. Tubasaba mutukwatireko tugimale. Olumala Mukama abaddizeewo. Let My People Go ye campaign, Wicked Moment ye program, metandikira Bongo Live oba ku MR Live kwe tubadde. Tubaagala nnyo. Mweraba. Bye bye.